Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abooluganda, ensonga ze Kenya naziyigiddemu ebintu bingi. Naye ekimu ku byo, baganda baffe ne bannyinaffe abambala uniform ez'amagye okuli Uganda Police, UPDF, simanyi SFC n'abalala bonna twala tugende. Bannange mmwe kizibu ekikyakuumidde bannayuganda ne Uganda mu buwambe. Mmwe kizibu lwaki bannayuganda babonaabona okutuusa ku ssali tulimu. Era mmwe mwennyini abambala uniform mmwe mukuumidde aboonoonye ensi yaffe gifuula ekitagasa mu buyinza okumala emyaka 40 immwe. Era njagala obubaka bwange buno bubatuukeko baganda bange ne bannyinaze abambala uniform. Uganda nsi yammwe. Wallahi simanyi lwaki mwambala uniform mwerabanga ab'ensi endala ne mutandika okulaba Uganda ng'etacyabakwatako. Kyewuunyisa omuntu okuba ng'oli omu ali mu magye naye ng'olina bafamily members abasoba 30 nga gw'oli mu magye naye n'oyonoona Uganda nga tofuddeeyo ku bantu bana 30 future yaabwe egenda faanana etya enkya. Wallahi nze simanyi oba mmere gye babateeramu biki ebibajjako ne bakyusa obwongo ne mubeera nga mmwe temukyerowooleza nga mu nsi mutegeera ekintu eki. Kukuba, kuwamba, kutta, kusiba, kutulugunya, just nga kyemutegeera kyokka. Baganda baffe, ensi Uganda yammwe, wallahi yammwe. Nze simanyi lwaki mwagihanding over ne mugiwaayo eri abantu abalondemu nga mmwe bwe mulabanga be bannannyini nsi nga bebateekeddwa okwogera, bebateekeddwa okubaako bye bakola, bebateekeddwa okulagira, bebateekeddwa okuteesa nga mmwe bwekityo mukiraba nti ensi mwagikwatamu mwennyini ne mugiwaayo eri abantu abalondemu. Mwatukola bubi nnyo. Wallahi natunuulidde amagye ge Kenya, natunuulidde abaami n'abakyala abambala uniform z'amagye mu ggwanga ly'e Kenya. Enneeyisa yaabwe ne professionalism gye baayolesezza mu kwekalakasa kw'abannansi ne mmanya nti mu Uganda tetulina amagye, tulina batemu. Wallahi era omusajja munaku ne bwaboogerako naga nti amagye gange ebyaddala Uganda tetulina magye, tulina batemu. Olw'ensonga ebyaddala mu mutuwamba kubanga abawamba bannaffe baba bambadde ebyambalo bye mwambala era nga bakutte mundu ze mukwata. Mu mututta abatutta baba bambadde nga bwe mwambadde era nga bakutte ne mundu nga bwe muzikutte. Mu mubuzawo bannaffe ne tunoonya ne batuuka okuula ku nsi nga tebakyaliko. Mu mwennyini abambala uniform nekwata ne mundu. Oba kitegeera. N'olwekyo ekizibu kyetulina mu ggwanga lyaffe ekikyatusibye mu mbeera gye tulimu, mwe musookerwako, mwe kizibu ekisookerwako. Era nsaba abalaba vidiyo yange eno olina muganda wo nga mujaasi oba nga mu poliisi mutuuseeko obubaka buno mugambe nti muganda wange eno ensi yo oyambala uniform n'okwata emmundu ne bikulowesa nga ali mu nsi endala oba nga alinayo ensi endala etali Uganda. Eno ye Uganda mwoli olwaliro ng'oyambadde uniform, ye Uganda gy'ogenda okubeeramu enkya ng'oggyemu uniform. Eno ye Uganda omuli mutabani atali wa magye, atali mu poliisi, mwawangaalira. Mujjukize bannaye mubajjukize, Uganda y'ensi yammwe, amagye si nsi. Mwe mubeera mu magye mulabanga nga UPDF eggwanga nti mwe muli mu ggwanga ddala Uganda tekyabakwatako. Ne mubanga be baleeta obulesi ku Kicuba mu Uganda nti mwe mulimu nga Bacuba kwonoona bye mwonoonye kutta be musse mutambule muddeyo ewammwe. Naye ng'ate bw'ojja mu uniform odda katwe, bw'ojja mu uniform odda butambala. Bannaye mubajjukize baganda baffe abo, Uganda yammwe. Wallahi bwe mubanga mmwe muliko amaanyi agasibidde abo aboonoonye ensi yaffe mu buyinza ne mubanga agamanyi temusobola gakozesa kutaasa nsi yammwe, abaana bammwe, bannyinammwe, baganda bammwe mwe bagenda okuwangaalira, then temulina mugaso. Era nze nalabye abasirikale b'e Kenya
nebuuza abayita abasirikale ba Uganda mu bakuuma ddembe baliko kikyamu ki? Teriyo muntu akola nsobi nnene nga muntu addira abasirikale ba Uganda agamba abakuuma ddembe. Abo batabanguzi ba mirembe si bakuuma ddembe. Zinjagala mulabe otubeera nga tebaliiwo tuba mu mirembe. We tubeera nga weebali musuubira ebintu bibiri oba bisatu: kufa, kuyiwa musaayi, kusibwa. Kasita batuuka mu kitundu we batabadde olubo tuuka batuukira mu kucyankalanya. Oba kitegeera abasirikale be tulina Uganda si bakuumi ba ggwanga nga mu constitution begamba tebalina kukuuma Uganda n'ebyabwe ne bannansi n'ebyabwe. Nedda, bano bakuumi ba muntu ne famire ye ne mikwano gye. Walabye abasirikale b'e Kenya nti bo baliwo okukuuma nsi yaabwe Kenya ne constitution yaabwe. Ebbanga bannansi lye bamaze nga bye bakola biri constitutional nga tebabalinaako obuzibu bwonna, kubanga abantu bamanyi nti abantu bano kibali mu kukola kiri mu constitution ebawe eddembe erikola ekyo. Kati bakuba baaki nga bali mu kukola ekyo constitution kibakkiriza okukola. Kati bala bansonga lwaki bakuba abantu, nga tebala bansonga lwaki batta abantu. Okwo kwekalakasa singa kwabadde Uganda, wallahi singa twakafiirwa abantu abasoba mu 2000. Nze gambye 18 ne 19 Novemba bakwata bukwasi Kyagulanyi eruuka, twafiirwa abantu abakunukiriza 10. Abakunukiriza 10 just mu nnaku ezi abantu abasuka mu 10 bali bamaze okufa. Nga mugamba ngo tulina maje mu Uganda, tetulina maje, tulina batemu. Tetulina maje. Ne walabye ekiyitibwa amaje nga gakola emirimu egikolebwa ab'amaje kukuuma bannansi, obwedda bakutte emmundu zaabwe nga basirise bati. Ngendaba nga bannansi baleetera abasirikale amazzi banabe mu maaso tiyagasi gwe bakubye aleme babalagala. Nendaba munnansi ng'aleese emmere gyali mu kulyako ng'agamba omusirikale tukyalinga ekkano lya wano lya. Namugamba lya, nkimanyi obwedda okuva ku makya muli wano tebanaba baleetera mmere naye lya kwene emmere tewali buzibu lya. Oba kitegeera? Nendaba munnansi ng'agamba omusirikale eyadde atambula nga ajja gyali n'amugamba please go back. N'amugamba dde emabega tewali kyonoonye eno gye tuli mutuveeko. Naga nti mmwe mufuna omusaala. Gano amateeka ge baleeta ag'emisolo ganyigiriza ffe abakola abalina bizinesi. Mwe temulina bizinesi bino temusobola bitegeera kubanga muba basasula busozi musaala. Ffe tewali atusasula musaala, ffe twenoonyeza emmere ya leero, ffe twenoonyeza ekyokulya. Eno ensonga muzitulekereza ffe. Please go back. Nago omusirikale nga ddayo emabega. Omusirikale nadda livansi n'atambula n'aviira omusajja. Abo be bayita abasirikale, abo be bayita abajaasi b'eggwanga, be bayita amaje g'eggwanga. Naye waffe tetulina maje. Uganda terina maje. Amaje agaliwo gaabo batufuga. Bo mu nsi bategeera ekintu ekyo mugende mutte ne batta, mugende mukube ne bakuba, mukube tiyagasi ne bakuba, batta ne bamanyi n'okutta nga tebana balagira nti mutte. Olukwata ku mundu basumula busumuzi fire bamu bantu kubatta. Tetulina maje. Nzikina ekisookera ddala biyenayizeemu naye kinasinza okutunuulira ennyo ye disipulini y'amaje g'e Kenya, engeri gye geeyisaamu ne bannansi nga bali mu kwekalakaasa n'ekikomparinga n'ekiri ewaffe. Ngewaffe tetulina maje, tulina batemu.